Nkwaniriza kati mu kitundu ekyokusatu ekyomunyo live okyali mulabi mulungi. Ensonga ezikwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza kampeyini mu disitulikiti kumpi 12 mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga olw'okutya ekirwadde COVID-19 kati ekyalulanga obuloolo bw'enkoko mu bantu. Abantu abamu naddala bannabyabufuzi abeesimbyewo bagamba nti kino bayinza obutakigondera ng'abamu ku bo bakiise ensingo. Bwe gutuuse Kasese mu bugwanjuba bwa Uganda wamma ggwe obudde ne budda ku bunnaabwo. Ne tugamba nti kakati enjere bantu baffe yabaganya okugoberera ebiragiro n'abawagizi baabwe baganya okugoberera ebiragiro. Kati okuba campaign meetings campaign enkungaana za campaign omu bitu ebyo ziyimiriziddwa n'okuba olwaleero, naye ba candidates oba abawagizi baabwe baddenda okuteekako campaigns za radio, TV, social media n'ebizindaalo. That directive until I have clarification, one, that campaigns are going to be halted in the whole country, that COVID procedures cannot be applied selectively. Two, that if they are to be applied selectively, then even the dates of elections should be postponed in these areas that are affected. Osanga mumaka nga 10 nga balina abataano amaka atano gokka gegayina TV, so eyo TV tetusobola girilayingako ng'abantu abikasese. Ate radios nazo tezituuka wala, abantu bali wala nnyo ewaffe ensozi, so ezo radio zituuka zikoma kumpi. Batugamba nti ebifo ebyo kakati kirwadde kyo kyetawula bwetawuzi, balina engeri gye bakinyonyeremu mu lufuutifuuti high sustained diffuse transmission areas. I remember very well opposition came in before even these nominations. They were like, why can't we suspend these elections because of the pandemic? But the government insisted that elections must go on. So it's so unfortunate. Remember, some of us have very limited time to campaign.